jukire nti bazita jirezo olumbe. Yes. Mu ddakiika ntono. Ekibumba ku luti. Oba bakijjawo. Nga gw'otudde. Kyo nakidi. Nze nga ngenze mu mikolo gy'abantu mmanyirawo nti ono naazirina. Endabirira ngira ne batongambye. Bamanya jabbawo agenda basebuza. Balabirira baba batuufu. Batwala mu malwali akola ati. Kati n'ogenda entondo ne zitandika okukomera. Kati luvannyuma nnyo ne bagamba mu binika neeyo mulimu kacaayi akafisemu wandigenze oba n'ofuna ekikopo ekyo munno kyataddewo kyanywereddemu n'ofunayo ku caayi. Nogamba ndi bulungi. Kumbe entondo. Nogamba ense. Ate bakolima. Ndi bulungi. Abaavu bakolima. Caayi simwagala. Ate abamu wobo bagezaako n'okuwa bakola gati bali sukali no yaweddewo. Nogamba banne kati caayi. Oba buugi mbunyiro nga tebuli sukali. Oli abasinga ssente nga yazze. Buli kimu kirabika. Kibawo ekiri. Aba yakamala ekibumba bwappa ow'omutima omusiike. Onolya ku mutima. Musajja watu oli wali akawoowo. Nga tesobola kwogera nogamba ensono. Abaganda byoli abaga nti ebirungi byeyunaalina. By the way okwebaka. Waliwo nno omugagga edda yajja mu lumbe nga tukyabeera mu kyalo mu kufa ng'omuntu yafudde. Nga bazimbye bulungi. Tenti yali obudde obulisezaali tenti zaalinga bidaala. Bino eby'emigogo basema ne bateekamu emijja ne bateekamu engogo ne bateekayo ebisansa waggulu. Omusajja yaliko ku kyalo nga yakasente kamuyitaba. Bwe batuuka obuddeko obwekwebaka basuze ku mufuba okusuza. Nawanika y'akatimba. Naye yemboozi nakati ku kyalo ekyatambula. Yateekayo akatimba. Kabannaawo. Yawanika akatimba. Kitegedde emyaka nga nkuze nga yali mutuufu. Kati oli yafudde naye ate naye alwale malaria. Ega naye afe. Okusuza akkiriza asuzizza. Ne kawanika akatimba. Oli afudde malaria. Ne baanyiga. Nakati emboozi ekyatambula. Balanga yababanyira yabajoga naye yali mutuufu. Omulala waliwo omuntu yakeera ku makya ndowooza nga bw'osula ewantu naye amazzi ge basenyesa oluusi nga bagajja mu pipa. Yali ku buloogi buno obutali bulungi nga tuli mu bidongo n'asenyesa minoota. Ne nakati emboozi ekyatambula musajja ate oyo asenyesaga n'ageeno basenyesa gali mazungu. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo erije bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mtwale by'eby'e mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 227 oba noti musanvu tano nya mukaga nya 18 musanvu tano oba sasula kwa mtweni momo nyiga star 15 star 20 tickets zisange ku H&M ku Papa Sport machinge Front Page n'amasuba ne ku reception ya CBS FM ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana butuwe meneku obwata wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikijjo mujja mtuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo ya Haji Kaziwe Kaperi basanare gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale, welcome to Love Life from Komezao Haji Kaziwe Kapo. Oli bulungi Haji? Sina mutawaana. Sina buzibu bwonna.
kulikayo mu gundi mu press conference. Navuddeyo yatambudde bulungi. Wayambadde bulungi Haji. Nawomi. Nabadde ku ssimu ne ngamba. Muzeyi Magala yangoba ku mutunzi we oyo yamwambaza ku Bonita. Nabwidde ayogera n'agamba. Sibyambalanga yengoye ez'entiisa. Tayagala oswale. Wakiri ebya fashion ye kaswale. Nabane Magala yanzesezza. Fashion kaswale. Oyo nno ye mutunzi wange okuva edda nali mmanyi. Muzeyi Magala speech ye yasinze n'okutambula ne bannange nasese. Muzeyi Magala musajja w'amaanyi. Y'amaanyi. Nange bwe twakola naye yagamba njagala kujja ku table. Njagala tuwaine mukazi wange. Muzeyi Magala wa table. Nagamba naye kimanyi buli omu akimanyi njagala okulya. Kati mukazi wange yambuuza. Ne mukazi wange ayagala nnyo okulya. Yambuuza tugenda kufuna emmere awo. Nene ngamba muzeyi. Lwaki mukazi tomugamba amazima? Muzeyi amanyi nti tujja kukola lusaniya. Ndoza ajukira enseniya z'omu restaurant. Ez'omu restaurant gundi lusaniya. Oluwombo oteeke wali nga bw'olaba Haji bw'ayimba. Tugenda okukolera waliwo obwokulya obutonotono nga buchipusi enkoko obwokunywa obwangungu naye ekifo tugenda okukola hotelo omuntu waddembe okusuma emmere ettooke lye balifumba awo n'embuzi otumya kugulu weri ng'olya n'abazina n'amazina ne bane nasese abakali amazina ga myaka gyaddi embaliga muzeyi anzise naye kasana wamwogerako muzeyi ayina embaliga ya kale ngeje badazina mtai nambalike newe ngeje badazina ngotya ma ate kijjaku nga nabalabye obulijjo otitira abera ku TikTok ne Facebook akaba nabalabye nga munjogerako nango yo Haji Kapoyo oyo ansesa Muzeyi Magala mwagala yampita ne uwe tuli embuzi naye bambi lwe lunaku lwe yampita nali ngenda nyina ebyokola bingi nga tugenda kola Luweero nga manyi jagenda misana mpitireko wali nali nyina program nga yemabega nga nja kusimbula ssaawa nnyezi ekyo nga tesinza genda mukonkona ku 5-6 naye nja kufuna olunaku ogendeyo nga sigenze nakuba bidongo ngende ebunyaaka ewa Muzeyi Magala omulabeko annambuze ne ku ntaana empazi yabagambe mbu yasinge agirina eri kalina mubagenda ajja kugirambuza bannange nagiraba ne ngamba bannange Muzeyi nawe osobola gyesimira sobola nze ntya nakugamba nkimanyi nja kufa naye mbitya nkimanyi nja kufa naye bwensi mentana mbandabira ddala nti kati ngenda ng'enkeera kiringa ne bagamba bino ebyokuwandiika ekiraamu eddaame liba lya Kabaka tufudde Kabaka yakola eddaame ffe abakopi tukola kiraamu kiraamu kati bwe nkola ekiraamu mbandabira ddala nga ngenda kufa nkeera kati abasinga bwe badde bagamba kati buli omu kati nalabye Lutalo ng'agamba mbu kale mbu kino ekyakafeero kikituyigiriza ffe abasajja wadde kibaddewo nti bannange muwandiike nga okuwandiika n'obudde buno olw'okuba bakyala muli bagezi nnyo okweggyako endaga butonde nga ggwe olekewo likodi mu malwaliro ddwaliro neziraga nti ono ye gundi afaanana bw'ati ate nawe okiteekeko ekiwandiiko nti nze ezo zange nze nabiteekayo teri mulala ne bana ebiswaza nawulidde bubi bambi wakwa teri kyakukola nawulidde bubi naye bali abavubuka abakulu lwaki tebakola abaana abo temubanenya bwe mutyo abaana abo abamu balowooza ebyobugagga batonotono naye abamu banoonya buzaale bwabwe oli anoonya waabwe kubanga abamu wamabana ye muntu bw'anaazaala abaana ewaabwe w'abaana yewa omanyi ne bw'ogaggawala otya Dorini nga wenkana kirumira era ennaku ekwata nga toyina wammwe kituufu naye omuntu olina okumanya olulyolo olina okumanya ffe tuvaawa tuli ba muziro ki ffe ng'Abaganda ate nammwe abatali Baganda era obuzaale bw'olina okumanya Doni naawe omanyi bulungi nti ewaffe gindi taata wange ne waba yaffe era omanyi nti weewano twamuziika nze nno bwekiraba naye abalala babirabira mu byakufuna babiraba abasinga waliwo omuntu nga si kufuna olumu ng'onoonya obuzaale ffenna twalumwa kintu kuziikula mugenzi Kafeero bye yakolera ensi eno si kirungi naye
kibadde kirina okukolebwa okusinza gye badde bituuse ate kyogamba nti wanaddewo akayana kati tunambuuza oyagala bakebere ndaga butonde zaani era tulinze results tuzirinde ebyana byagaye nti kyeyayimba yakituukiriza ne bwe ndiba amagombe enkomawo mbu yamaze n'akomawo kungu yatusomesa mu nnyimba ze nga mulamu azemu n'atusomesa ng'afudde ng'amaze emyaka 19 waliwo n'akayimbako ke nalabye katambula ennyo nga bagamba nti wali osomesa omanye ennyimba zo haja ezimu zimbuzaabuza wali oyogera ku kyawo bannange ate ennyimba gwozimanyi kati ne bwe nkubuuza ez'akafeero otosobola kumenyayo nnya walumbe zaaya ye bamuyimba nnyo olulala kati ne kano nakategedde nnyo kabadde boogera nnyo buladina ndibakooya ndibakyaya ndiba najona ebibuta twayibeza tumanyi naffe ezo kubanga ze baasinga okwogera ennyo gwozimanyi zona za kafeero oyo mugenzi kafeero alina ennyimba mpitirivu nnyo ate nga zonna zatunda zonna nga hiiti zimanyi ku biti bannange dipo satu yali w'amaanyi nnyo yali w'amaanyi ne ko badde oyimba ke badde batambuze ne bagamba munange wano haji wali obuulirira ne bagamba oba wali okiyiseemu mulimu neighbor ate walimu neighbor mwalimu ki nja kuddamu nkirowooze nkajjukira akayimba ako nzimba z'akadongo kamu ne gwe bayita band music ezisinga zirina message ennungi naye badde ennyimba z'edda nkubire haji tezirivaako teziriggwako ayogera era ntegedde nti si waakuno wandeseyo amanyi si wengulu eri waggulu eyo kuyinza oba nguyoguso kati aleekaana nnyo oli gwakubidde bwawalimala baawulire okitegeera kirina bwenaberanga eddamu owulira bwenaberanga nga ninya taxi abaganda abakiga basinga okulaba abakiga bo baleekaana naye waliwo n'abaganda abaleekaana naye si bagaana mwasoba muwoga ku ssimu ale temweguya byemusanga byemukola wabula tetweguya abakiga nze ndoza bannange bagamba nti nabamukazi bamunyiza akuyoola waliwo abalina amaanyi nengonjoola nzennamu omusayi gw'abanyankole kyekirungi nsakola ng'abakiga bennyini newakatata yali mukiga naye abakazi bo bakambwe ekyo kituufu mbwakuyoola babakambwe tebanyumiza tomala gagamugira bw'obanga omunenye omagamaga wonooyita ng'odduka tomala gamunenya ng'oteredde awo omunenye magamaga ngenda kuyita wanga nziruka nga neegezaamu Batage haji bilaga nabade nabono muwala njaga tujibeko topic naye oyo wakafiro ngo balike nnyo wayi swazi sai ani omulenzi waliwo kantu kabade katambula Salomu yabubuza ko omuti biki naganda gusala abantu bagamba olaba abazadde oyo teyakuzibwa bane mugira abaana kato kati nina bagamba kati ze omuti kati nze gwankoze kinene nga wayi kyamu abantu abasinga olwokuba tutya nnyo okufa abantu abasinga naddala batandikawo ekijja batera nnyo okwagala ekisiikirize olwokuba ffenna tutya okufa awulyanga aga nti wano wenja okuwummulira wali akasiikirize aba awulyanga ajja okuba mu musana bambi bw'ogusalawo olumu oba okoze bubi oba osse towadde kitiibwa kyoli ye kyeyawulira kyayagala wankubadde tawulira kale kimulekere kati wetudda ku kitiibwa oli agenda okufa kyayagala nkimanyi wabirabyeko bino ebyaka Karol Kasiita bwe yagenza okuziikirako oli omwana bambi yafudde ku boodo omuwala omuto omuzinyi abantu nga bayomba ne kati bakyayomba mbu lwaki bakkiriza omwana bwe yafa yaleka oba eddaame kiraamu ye bannange oluganda lulo mu nsonyi bwe n'agamba mbuze nibafudde njagala Karol Kasiita ajja ayimbeko n'akayimba bonzinemu neka n'akayimba abagunda babaddeko bali bana badde bamaze okusabira omulambo awo badde bafaaza babadde babaani bano bafa bagala abantu wali mazina ne bagirako Bible yaabwe ng'olaba feesi bagifunyize ng'olaga bagala baveewo mangu awo omusajja najja nagamba nange omuwala yagamba kino kye yali ayagala omugezi mumuleke kati ne bajja ne bazina si bakyamu okuvaawo
tebawakanyiza kya mugenzi. Omugenzi yagamuza nete yaga nti muzinenga bafaaza batuddewo. Yakateekamu. Wasinga yagamba nti mulina okuzini ya maaso g'abafaaza. Kyekyabadde naye yagamba bugambi Kalo Kasita ayimbazi. Kati bano we baba amaze emirimu gyabwe ne bagenda kyadde kiki. Mboba abantu bayombere bagamba oli mwana muto. Ate mu nsi si buli kiraamo nti kikkirizibwa. Oyinza n'okigaana. Waliwo ebirambo ebimenya amateeka. Nali manyi nti n'omunange nti bw'ogaana omuzimu gukomawo. Kati omuntu bw'agamba nti banziike n'ebyapa byange. Kalinga muga nti yalaama. Si buli kintu nti gwe buli kyogamba nti kali wali bagamba banziike naye sente zannyina obukadde wange 10 mu banka banziika nabo ngera mugamba yagamba nedda. Sente tubute nedda sente buli kimwamo oli mutuufu. Okulama olina okulama era nga byolama bituufu. Si kulamisa busungu, si kulamisa kwagala nnyo, wabula kulama bituufu. Kakati omugenzi kiyayagala bakimukoledde. Naye teyateekamu nti Kalo Kasita azinanga waliwo bafaaza. Kati badde bayombera ki? Anti internet. Kati badde kiyayagala bakimukoledde. Ne bo bafaaza balabe nga tekijja bakolera. Ne bavaawo bambi. Tebabaganye nti temuzina. Bo tebayogedde. Bannanga abantu. Bannanga internet eno. Banaye hajo oli mwana wakuna. Nze natidde muwanvu. Nakazi we wakuna. Muwanvu atakufaanana. Yakyali muto. Iyo of course ya feso gira manganto. Yazindwa nange bambi omanyi nenga bakulu bo bakulu dala. Nalabeka video nange nenjagala nokkaaba nenga bambi manchi bachonjo omwana nga akusimye. Wala okuzala omwana nga natakusimira ko ddala nakama. Wala okuzala omwana natakusimira ko ddala nakama. Waliwo Nende ku radio kumajana empuli ya ajabe mu kibi. Agamba osobola okuweerera omwana wo. Ne bamutikkira. N'atuuka okuleeta abasajja nga afumbirwa. Mbu mama ne bamugulira kawundo. Mbu taata ne bakuwaka n'akasawo no problem nga kalimu ekkanzu ng'esoose ne wuzi. Ngate go watoba Mama nga afunye kawundo. Mbu ne bakuwaka akasawo ka no problem nga mulimu ekkanzu esoose ne wuzi. Ngate go watoba Never Bambi. Aja nseseza ku macha. Atulage ndi birowoza ko by the way kiruma. Oh, abana babikola. Abana omukwano ne batata babwe mutono. No musajja ne bwakola atya. Era omukwano oguziya gubawo eri wa batono nnyo abana ba balancing. Banange. Kyokate wano mukuweerera. Obuvunanzibwa bw'ataata. Ebadala mu wachogera ko mundu ate udumu watugaba ko n'ogamba in fact ekinene nnyo baba kuyambi osobola okufuna ka thank you webale tata tuweerera kyokka samanyi gwe mama ngeje bamubibitamu inaye bannange kati waliwo yavuddeyo omusajja ate waliwo abakola ekintu ne basoma ne bamaliza ne bafuna emirimu emirungi ne bamala ogifuna ne bafuna sente ne bakufuula omuwuulu. Ne bajja ne bafuna mama waabwe ne bagenda bamuzimbya ne bamutwala. N'ofuna obuwuulu bw'obukadde. N'abaana bafuna ssente ne batwala maama waabwe. Maama embeera takyagisobola. Kati okulaba nga boolaba eno gye mubeera twagala wali nga atuli kumpi olwo gwe bali mukusa amagezi kuba muwuulu. Toki emyaka gy'olimu tegikyawasa bamututte. Naye ng'ekivuuliddeko ekyo gwe kuweerera ne bafuna ssente. Oba nalabye mukazi ku social media wali ng'akaaba n'agamba bannanga abaana bonna be naweerera abaana bonna abananza oli yabadde mukazi ku luno bonna ne baweera abasinga mukama bonna bonna in fact baavaamu nga bali bulungi naye n'okubira omuntu n'omugamba nyambako bonna baaganye. Ate bambi n'empulira ng'ennaku enkutte naye ate abamu ne bagamba si buvunaanyizibwa bwabwe kulabirira wakola ogugwo oba no baleke. Naye omuntu omu nga bwendiwa osobola okulabirira abaana 10 mpoze nga na ssente kyonna kyobalabiridde be 10 lyema lyo okulabirira gw'omu bababiri nze mba na maama wammwe tuli aba ne tubalabirira mmwe 10
mwe 10 ate ne mulema okulabirira ffe babiri ekyo kyabuvunaanyizibwa ate n'abakadde tebaagala bingi teriyo muzadde wasoma teri muzadde gwe batwala ku ssomero abazadde batono nnyo abapeeka abaana nti nzimbira buli waali yawulya wamumala naye abazadde babeetaaga bujjanjabi bw'ebintu ekisinga okuluma omuzadde nabyakulya ate mu nsi omuntu akadde yaba ayagala ki mbw'oba okyasobola genda mugulira gomesi yakakadde yonna gy'oleeta awulira enyuma asanyuka n'osanyuka oba ye5 oba ya10 oba ye2 n'emitwalo 3 asanyuka kakati kiki ekyo ky'oba ogamba nti ziba mpisa mbi bwe ndowooza ziba mpisa mbi kiringo n'omwana omuwala gwe nalabye ate nga teriyo omuntu asiimanga mukaddewo mukadde ono omutwala agusiima n'agamba munne weebale kupakasa ddayo katonda akongera ssente oli mutuufu ne bano abaana gye tukoma okubayita maama nga bakuze oba taata balooza be batuzaala naye si be batuzaala mukwano gwe mankulaga nga munne maama ozze taata nga mubadde mu ludde okunnambula naye siga nti gwe tegwoli taata wange waawo taata wange namuziika kiringa n'omwana gwe nalaba oba wamulabako wa Galaxy yali ayogeraawo nga ye alaga obusungu yakyawa taata we kyokka taata wange alina 10% naye amuzaalukuke kikyotegeeza omwana atubanyiize nnyo yanyiiga nnyo amuleke azaalukuke taata we engeri gye yanyiiga ennyo yamunyiigira ate munna munaye waliwo omusajja eyagambye ku intaneti mbw abasajja balekerawo okusanyusa abakazi mbukubanga abakazi tetusiima naye haji we tutuuse ye lwaki abasajja batukuba nnyo bwe bato lwaki tebagamba abamu tebasiima kati oyo musajja mukyamu ate kubanga ebintu ebisinga tubibeeramu newe kikunyigiriza nti olina gy'ogenda kidda kati age balekerawo okusanyusa abakazi kuba tebakola ki tetusiima kati ojja omugambe nti ye bukyaba mu nsi eno ensi emusanyusa busanyusa lwaki tagivaamu si buli ekikunyiiza nti okita ensi tugirimu naffe etukyunya naye kunyiga wali okeddeko nogaa ngiviiridde kakali n'omukazi lyessanyu ly'abasajja n'abasajja lyessanyu ly'abakyala kuba nawe zidde olina okusanyuka ng'olina omwami wo oba ng'olina omuganzi gw'oyagala naye sente zesooka ewange haji oyo ayisi mootuula ajja kukutta nono omukigawo nedaleetera ono badde mumuti kyabadde kuba namugambye abale nga ssaawa ng'emu awo ajje kyenkugamba Doreen kati haji omuntu tasobola omanyi nti lumu ojja kuba onoonya essanyu okwate ne ku ssente y'ekikyala etakwattikako ey'ekikyala koola ekwatweko nga njagala musajja ojja kkeera okwate ku y'ekikyala owulire ng'oli akugamba ennaku zino ndi stressed bammanjaayo mugambe mmeka omuge jangu zinone nga gwowaayo nga mpera njagala nfune ku ssanyu osaaga n'okusaaga ebyo ebintu bya butonde biralusambuza esaze neesula ng'ewoggana osobola okwebaka nga tennafuna nnume osula otunula neefuna weeyitesa okutambula ekiro ekyo enoonye empaka kati ate gwe omuntu ategeera amanyi n'ekikutuuseeko badageze badde simanyi anyway kakati ebyo tugambanga nti nze ssente zezikola ki ng'omubiri tegunnakubanja so omuntu yakusanyusa mu nsi ekisanyusa omusajja mukyala n'ekisanyusa omukyala musajja teriyo kisinga ekyo era buli muntu lwakunyumiza naba yakadonga ffe twasanyuka
Olowooza nti baalyanga nnyama. Baacakalanga. Oba okitegedde. Kasoberanga ffe tuwacakala ffe. Oba okitegedde. Wamma. Golowooza mbu bukola ki? Kwesuuba mu byesuubo. Nali bajikale babala ebyedda ne mudde eno ne kumbe bakazi. Anti womanyira nti abakazi banoonya basajja n'abasajja banoonya bakazi. Tanti ebbaala ezo zikwata. Bajje bazaawulenga emizikiti bagambe abakazi bayita eri abasajja bayite wakati waliwo ekisengo lawe neefuna abantu. Ate jafuna. Kati kye kigganaga ebyokunywa mu ebiri. Buli kyakunywa bakitundamu ate na walungi. Kitegeeza buli omu ayagala munne. Kituufu. Kaakati waliwo driver wange yabadde atera okunzaayo ekiro nga ngamba story yabadde ali awo nagamba bannange mukazi yatuuka nammanyira nanjoga nagamba mpulisa nnyo ebintu nagamba kati kankubuulire mpulisa nnyo ebintu Haji Kazibu byaba ayogera naye ntegeera nti abakazi bajooga biki nagamba kangumiikirize nange naye natuuka nempulira nga tekinsusseeko nga ndaba ejjogo lisusse nagayagala kubira ng'ejjogo lisussa njoze nempulira ate nentalako okuwulira nti ennaku zino engeri gyategeera nti osingenda kasafaari katono biki weekend sibaawo nga yena bamuleeta biki nensirika bwe nategeera nti ejjogo weeriri nagenda nebaka n'omukozi omusajja bwe yaka n'omukozi ate mbu yagamba nakigenderera mukozi n'afuna olubuto ono nakitegeera ate waliwo atagenderera batugamba abamu bola abasajja bagamba bw'ategeera nagamba yali mistake oba kiki mu Luganda yali nsobi nange neŋŋamba naye Haji okumanya mba mulimba eba nsobi ki n'otuuka n'ojjamu ejaketi n'ojjamu essaati n'ojjamu empale n'ojjamu belti engatto biki mbwera ebeera nsobi tosobola kutegeera n'ogamba naye omanyi kino kyonkola kikyamu wabawo ekimwambadde tosobola kudda n'ogamba naye omanyi kino mukazi wange bwe kiba kikwambadde nga kyagala otuukirize kiri ate kikuta ebyo bitegeera kiri kikwambadde kiwedde lwakuba ekizimuzimu ekyo tekikulinda ng'ogudde mu buzibu nekiwulya buwulizi ng'omukazi akonkona tekyagala mitawaana kyo kikwamukako ekigamba musajja owewaka tegeera bulungi kati nkuvuddeko otegeera bungi onnyonnyola oli ffe tugenze nnyonnyola oli by'obadde okola ng'otegeera bulungi tabaddenze kiba kyoyooyo sitaani ye tabeera wantu nga bakutte olaba nti sitaani ne wabanga yakemye omubbi wano we bamukubira emiggo sitaani aba yagenze era nabamukwejjusanga kati bambadde enkola byaki ng'embooka enyooka abantu bagamba badde banyigira kino ekisajja kyasinza kale n'abalala bakubye ono wa rugby ono gwasinza okulaba eyabadde akutte ekiti ne bagambye tate yadde tabbye omusajja emabe yadde tabbye ne bamutute ebyekisiro muvubuka muto myaka 27 bambi nakolabeka video naka sagala nakaddamu kalaba mwanyi muto okwegayira ensi eno kati abamu ne bagamba kaluyinza okusanga ng'oyoyoyo omusajja weyakwatidde ekiti n'akuba mbuwaliwo kyabadde kimwambadde nga takyalaba kati we banaamukwata kati basoba bamubbako ne bamuyisa bubi kati obusungu n'abujjayo kati mu mutima n'ateekamu nti nze wendisanga omubbi ebyo muntu aba bamuyisa wika n'agaana lwendisanga ki nange nja kukuba kombe ogenda kubamu atabbye kati ali eri alinda lwanagende wa Katonda mu kufa alina kusangayo gwe yatta omanyi omukati olwatera nti yafuddeyo omusajja wa lagibi eri mu ggulu asigala obulamu butambula era yagenda okumubuuza wanzitira ki abantu bangi nnyo ku mulyango gw'eggulu tebagenda genda ajja kulaba abamulumiza bye yakola abasusa obunya buli gwatunulako amumanya agambe leka buzegge yeeneero saaga kutawaanya malayika ye kenyini yeetwale saaga kutawaanya malayika leka era nakuzira Museveni ayogera nnyo ku Geyeena bannange buli speech sagala agenda mu Geyeena emyaka gye togiraba eneno zatuukako wera okufa saawa yonna bayibuli yagamba emyaka gy'omusajja ginaabanga 7 yagiyisa gino egiriwo oliwo lwa nsonga
sibansonga zoli kati watayogera ku geyenda lwaki watajogera kati birange nafuna olubuto byafuna olubuto olinakitegera kati omuguno omukozi yazadde recently omwana ndoza ayina emyezi emeka yamuzaaliddewa ndoza era mu maka ago omukyala amanyi mukazi bena yadde abimanyi n'asirika kati bwe yategere yamugambye juzi n'amugamba njagala oyo omukozi agende n'omwana sirabira mwana namugamba kale omukozi kagende omwana asigale nagaba sirabirira mwana kati n'omusajja mukyama kakati bwe yagenze okubuuza baani ne bamugamba abasakazi abwe bakikyayisa abaana jama kyoba okola mulekere ennyumba ate n'abaana balina abaana bana mbona abaana bakyayiremu bali kunoonya mukyama ate tekyakola kisinga yakwata omukozi ng'ategere nti afunye olubuto n'amupangisa jamuzitereka jamutadde bamuzimbire bamupangisiriza kuba bafuuse mukyala kati ye ayagala kufuga bakyala babiri mu nju emu busungu ndozi mbuye abadde akola revenge y'omukazi mbalooza ono yajja okugoba oli ate omukazi aba akyavuddewo ng'ategedde mumugoba agenda kubeerawo kati asula naani ndoze kisenge kye kubanga bakyala be bonna bali awo ndoza kisenge kye ndoza ekyomukozi kyali alimu ze sibalina kumanya naye kati lwaki kale lwaki abasajja bambadde bamugamba mbu abakazi batujoganye kyoba okola gwevaayo abaana be bakyayiremu si tobaagala obwagala naye bakyawe gwegenda otandika obulamu bwobupya ali kunoonya oba abaana bali kunoonya negamba oba obusungu kyeboogera kikyamu ono kyeyakoze ensobi yandiwasizza mukazi we n'amuteeka gyamutadde n'alekera ono ewakaawe nga naye nawayagala ajja neeri agenda okuba gonna makaage si kuddira kuwasa mukazi wakuye mu lukujjukujju n'omuteeka mu nju kati omukazi bwagana n'amugobera ddala kati nkesi ng'akikoze omukazi n'agamba genda ng'ani agenda n'agoba omusajja agenda abakazi ennaku zo nga bagoba abasajja nga bogambye tubakuba ennaku kisinza abaana benkuyinamu balina abaana bana oyo bana nkulekawo ondekawo haji anti ebyo ebyobugagga byabwe nenkola ebiro bwe baba 10 awo osigala bameka abaana bwe mba nina n'osigala 10 omu sigenda mwana omu atwaza enju yange buli mwana omu bwana atwala enju n'azimba mmeka naye baana kugikulekera naye kale bw'ogenda osigala otulabirira bali baana abo lwaki basiiba enjala kasobola nga tompalabula naye nga gye nagenda tonvuma kukifuula nti nno nze kwoyigira okuvuma naye abakazi babeere wakaawo nga kuggwe kwagezeseza okuli oba ebivumo binyikidde bulungi awuliye yayize abakazi bagamba nange omukazi ayinza okukuvuma n'ogamba kyanvumye kituufu bunogera ne munda byamu n'ogamba bannange bantu bavuma naye omusajja ku ekyo ekyokwagala omukozi n'aza ate n'amuleka mu nju akola kibi ekyo ye mukyamu naye wadde bagamba abakazi bajooga naye n'abasajja abamu bajooga sayidi zombi zijooga buli sayidi waliwo eyakula obubi abakazi waliwo abatalina mpisa n'abasajja awo gye bali nga tebalina mpisa ekituufu teriyo sayidi nti eno ye talina mpisa yokka n'abasajja bangi nga tebalina mpisa naye tulabye atolituuka ddi n'ova ku sukaali manyi muzeeyi bagala yagamba mbu ye sukaali talina gwe yatta talina gwe yatta ewaabwe simanya ajula munuuna ye kati no munnange waliwo tukolera wali ku yaya bamuleetera juice juice oyo wa butunda temubamu sukaali sukaali aba mungi olaba nange ntekamu ne ice cubes oba amazzi naye yanywera muzeeyi yagamba muleete sukaali nze saakulira ku sukaali n'ayongera namu newamu ekijiko n'ayongera nengamba naye muzeeyi nagamba no sukaali si yatulwaza nengamba kale kibuuzo kya luzungu nnyo boleka mpozi omanyi bakubibuuzo ono yagambye mbu kati ojja kumbiza akazibwe nti kakati lwaki abasajja nkimanyi bagamba simanyi aleeta ekigambo ky'okusajjalaata kale basajjalaata bo baagala bafune abakazi abalala bafune obufumbo kati bo nga abasajja kati ye nga Haji
awulira atya muli ng'omukazi naye ng'otegedde nti n'omukazi alinayo abasajja abalala oba omusajja omulala gw'owulira otya kubanga lwaki mmwe temutuwulira mpulira bubi kati jjukira tuli bantu by'ofiiringa nange mbifiiringa temujja kukyusa butonde kubanga gwe Dolini wano wooli osaana okufumbirwa omusajja ng'alina bakazi be babiri n'ogenda n'obawooku wakusatu teri omusajja asobola kugamba nti nno ngenda kuba naawe ng'ogenda n'ofumbako ne mu bufumbo bweri kya butonde nti mmwe mukigumira ekirala omusajja akuwasa n'akuwa omukwano n'asawo n'okukulabirira nammwe obulenzi buno abakazi bano abawasa obulenzi asobola n'okuba n'obuna era nga bwemanyi ng'obulenzi buto bwemanyi bwonna buli awo abuwa ssente abulabirira bw'olabuyomba naye omusajja nga yakulabirira tosobola kikola mbu naawe ofuneyo byonna oyimiriddewo ku ye kyakwagalako gwe omuwa omukwano yaleeta obuvunaanyizibwa ebbuba osobola oddiwulira naye n'omanya nti ndi mukyala naye nga n'abasajja kibi nnyo okwenda olwatu kibi nnyo okwenda ng'ojooga mukazi wo abantu bangi Dolini benzi naye tebabalaba kubanga bawa bakazi baabwe ekitiibwa n'amanya tubeera makindye ng'ayenderako amwokya olugambo terulukomawo eno abadan abad naye waliwo omuntu ng'ate ayenda ku mizigo kwe bapangisa ate ayinako mukazi we nogaaka kati ono ategeera bulungi mukazi wa tumuwadde respect ne bategeera nti oyagala mu oba wakagenda okukola ne yeefubitika akazigo k'omuwala apangisa okwo n'avaayo bulungi mu kipale ekyekinu n'avaayo ne bagamba amaze amumaliriza abaze okubaaga neeba nange ensi eno by the way I think tukite kubanga waliwo nti kyenalabye kino ku TikTok Haji oba babirabye badde bakola ki n'agamba ono ndi kumpi mutalaka biki nga omusajja wanagamba nti ono ndi kumpi muleka nga banaga ndi kumpi muleka kubanga ono Eva wuyo kala yakyuka Eva tabeerawo mbu abeera simanyi agenze China bw'abeera agenze kusuubula kati obukazi bamulaze badde baselebrating nga kisaabitegedde bamulaze badde bakyamubuulira nga ayimiriddeawo ng'alona omukazi omulala badde mukazi wasooka oba besimanyi ate abasiraamu naye nakwata n'essimu nti omusajja ng'akyayogera ne bagamba omukazi bannanga ajogo oyo era bane bagenda mukyawa yandibadde awuliza omusajja byamugamba nene cyane ngamba lwaki omusajja bakati waddewo kapate lwaki ogamba abantu nagamba ono nno omukazi ono gwe mulaba ono omukazi oba mukyala mukulu oba mukyala muto nze ndi kumpi muleka ndoza yabadde nga kabaga manyi obadde ba celebrating kisaati kati ali kumpi muleka nga nnyonnyola bantu nga akutte omuzindaalo alonkinga okukyawa era ndowooza longi ng'agamba omukazi yakyuka kkala omukazi Eva abeera simanyage nga bannyonnyola kabaga bagenda mumuyamba bati ndowooza bale babawulidde nti noona ebintu abantu kye batamanyisa ebintu by'omumaka n'ebyo si birungi byakwogera abantu balina ebizibu byabwe wakaawa naye olina okubikwata mu nkwata entuufu n'omanya bingendo bigamba bano bagenda kunnyamba ki bwenjogera nfune ki amaka agasinga si matereevu naye enkwata yaabyo obutegeevu bw'olina okunoonya netegeerayo bantu bangi nnyo babakyawagana dda naye nga baba bagenda ku mikolo bagenda beekutte ku mukono naye nga badde waka buli omu asula mu kisenge kye yadde akatini bakuza abaana Haji kale siganye oba njogeza busiro baki mbere mu nju nga tetuwogera nga tetweyagala ng'omanya abantu abali ewaka ewamu ng'omusajja anagamba maze emyaka 3 siryawo mmere nzija nzikuse gye bali n'omukazi n'akugamba maze n'emyaka esimanyira bw'afaanana n'ogamba bati obaako moosame kanze namuta nze nnyingira byange nfumba byange naye wano sivaawo yes n'agamba sivaawo bwetwabitandika basivaawo gyejjogo nveewo mulala naye mba temwatandika babiri abantu bakaanira nitegula ekkadde lyasanga lyakuusiira dda n'agamba njungi tutte
mugamba tewagisanga nti nagisangawo naye mbonyebonye nnyo naye sibaida kuba gyoli yangambako nagaba bannaye ku bintu byalaba tamanyi oba anafumbye anaawasa mbwe abakazi kye bakola ennaku ze ajja kuwasa kati Joel kyogamba tayita ku moloka bw'oyita wali ku mapolisi tawa moloka zikoze accident togenda ggula era laga Joel olimba yogeza buto bw'oyita ku polisi bakubotwala zigudde ku accident kati walanze seza sizigula moloka kweze zigongo baliddewa kati ebintu bitambula bwe bityo kati waba tagenda kuwasa tazaale abaana babazaala muki woyo abaana bazaala mu bakazi nagamba osaaga oyogeza buto nasirika mu mmotoka nenga Joel ye takimanyako nti abaana babazaala mu bakazi mugalaba ekinaku zino ekigenda mu maaso kika abawala bayaaye neŋŋamba osaaga ate baabo bamunoonya be basiga obudooja buuyo akulembedde oba banoonya oli omunene banoonya jo yagamba bo oba kyekyamutiisa nze sibaji munange bizijukidde ku munene oyo ozabaga yagamba naye Haji Kazi bamanyi Haji Kazi buyagamba tumanyi ndi munene oba mukati bamugamba mbwakoma akafaanani oba nga alina ani omunene nagamba bannange kati buba mugenda kikola muti ekitanda naye Haji yakiŋŋamba Haji badde naseka batudde ati balina kyebamwagala kati bwendabye n'oli omunene naye maama oyo naye bambi nga naye yennyini awulya kasoda eddookolooko limuli bubi wano ntayinza bayita kati otamanyi kika kya soda kyanywa leeta yenna aliyo ozise olimbana zikulimba ulagamba gweleta kyona ekiriyo bwe bagamba emmere leeta yona emmere eriyo ku mmere tebateyagamba batya nti bayinza omuwa ebijanjaalo oli mutuufu omuntu ng'obwavu bumulumanyo batera kulya nnyama oba byannyanja oba enkoko kati ku kyokunywa gamba leeta kyona naye bw'osanga mu woteri nga ebbeeyi y'emu olinaga bampekawo omanya mufunyi gebbeeyi y'emu naga mpaka kawo oteekeko ne kagulinizi masente aba nazo atatera kubiira bagamba sena ennyama naye funira ddala njagala ennyama ensava tompe ennyama y'amagumba ate n'alemerako waliwo yagenda bamuwa enva n'agenda emmanju n'alingiza entamu gye bafumbiranga nene bweti esinga n'eppipa n'agamba ku nnyama eyo yonna gye mulina mumpaddeko obufi bubiri naye atulekemu ennyama eyo yonna eyo mumpaddeko obufi bubiri kale muli babi kyokka nga ya woteeri akitutte ng'olumbe oyo baleeta bunga olumbe mumpaddeko eno yokka ku gye twaguze ennyingi bweti naye aba alimba kati oyo omululo ogubeera ewaka walabe ku muntu ng'alina ssente ng'agenze mu mikolo mu kyalo omanyi nga tolina baba akutegeera otuuka nolowooza n'okulowooza bati wali byakulya nemunyumya n'obuuza ku basenga bakojjo babuuzizza mu bajjajja otuuseeyo n'otuula wali munno kyava ajja gwe bamanyi nti Mungu yamwanukula zimuyitaba nga yakatuuka bwappa senga olumala omubuuza n'agenda amufumbira cyayi ndeka omwana wa mwannyina zempe weemuyiseemu atambudde kiro gwe nno watuuse dda tewali yakunyeza jjukire nti bazita ez'olumbe mu ddakiika ntono ekibumba ku luti oba bakijjawo nga gw'otudde kyo kyonna nze nga ngenze mu mikolo gy'abantu mmanyirawo nti ono naazirina endabirira ndewo batoŋŋambye bamanyi ajja bbawo agenda basinzaali aba abalabirira baba batuufu batwala mu malwaliro akola ati kati n'ogenda entondo ne zitandika okukomera kati luvannyuma nnyo ne bagamba
mu binika neeyo mulimu kacyayi akafisemu wandigenze oba n'ofuna ekikopo ekyo munno kyataddewo kyanywereddemu n'ofunayo ku cyayi naye ndi bulungi kumbe ntono nogamba ense ate baze bakolima ndi bulungi abaavu bakolima cyayi simwagala ate abamu wobo bagezaako n'okuwa bakola gati bali sukali no yaweddewo nogamba banne kati cyayi oba buugi mbunyiro nga tebuli sukali oli abasinga ssente nga yazze buli kimu kirabika kibawo ekiri aba yakamala ekibumba bwappa ow'omutima omusiike onolya ku mutima musajja watu oli wali akawoowo nga tesobola kwogera nogamba abaganda beoli abaga nti ebirungi byeyunaalina by the way okwebaka waliwo nno omugagga edda yajja mu lumbe nga tukyabeera mu kyalo mu kufa ng'omuntu yafudde nga bazimbye bulungi tenti yali obudde obulisezaali tenti zalinga bidaala bino ebyemigogo basema ne bateekamu emijja ne bateekamu engogo ne bateekayo ebisansa waggulu omusajja yaliko ku kyalo nga ye akasente kamuyitaba bwe batuuka obuddeko obwekwebaka basuze ku mufuba okusuza nawanika y'akatimba naye yemboozi nakati ku kyalo ekyatambula yateekayo akatimba yawanika akatimba kitegedde emyaka nga nkuze nga yali mutuufu kati oli yafudde naye ate naye alwale malaria ega naye afe okusuza akkiriza asuzizza nikawanika akatimba ne banyiga nakati emboozi ekyatambula balanga yababanyira yabajoga naye aba yali mutuufu omulala waliwo omuntu yakeera ku makya ndowooza nga bw'osula ewantu naye amazzi ge basenyesa oluusi nga bagajja mu pipa yali ku buloogi buno obutali bulungi nga tuli mu bidongo n'asenyesa minoota ne nakati emboozi ekyatambula musajja ate oyo asenyesaga n'ageeno basenyesa gali mazungu nakati beewuunya kyokka bo baagala akacupa ka minoota olunusu olukola ono kalina ku 3 naye kati bagamba luno 10 lwe kagula wakiri olwali typhoid naye nga tokasenyesezza ono kyakola kya buyonjo era namala kula neŋŋamba yali mutuufu akola kya buyonjo naye bo baalaba yakola ekikyamu yasenyesa minoota sikulimba era omuntu akola essente zigonza ebintu bingi nnyo ndabye Gashumba ng'ayogera awadde ne Kasuku nagaba bannanga basajja b'ennaku zino balinga emmese tebakyagabirako ddala ssente nolaba omusajja ng'ali biza akwana nagamba ate okutegeera ddala omusajja kigwoba ofunye mala muzaalira wojjo mbuffe oba abakazi okutegeera omusajja gwe tuba tufunye empisa ze bina omugambe nti oli lubuto wojjo okutegeera empisa nabadde mutuufu mulimu n'abasajja baganze sizaala ndi ku famire naye bambi batuleke mu family planning z'abasajja jezi kujjako kondo musajja bangi agamba nze sizaala ndi ku famire kyokka nga banabadde akuteeka mu ssente anti zino zalina okuteekamu zino zeyeewala wanaakuteekamu we mwekolera watambulira wanaakimanya paka university abaze nagamba ono kati expendi kyeyingidde nagamba kati wana graduating olijja kuba mu mazzi ate bakaba balina budget kituufu by the way mutu anti obukadde 10 balina budget omutuusa ku university buli awo buniigiina by the way mutu buba 10 kyabalamu n'agamba 10 kyange kyagala genda naye nammwe mulinde ng'omuntu akusaba olubuto kati olini wooli awo mbunga ofuna osaya mugoga omusajja nafunye olubuto mukyogereko
Enzo kamugambe before andi kati waliwo haja abamu ng'olaba ng'akugamba etayagala naye nga owulira oyagala muzaalamu. Oyo omwana muzaale nga gwogenda omulabirira. Bwe ndufuna simugamba namugamba nti kuba gwe olwagala. Yamanye bumanya nti alinayo omwana ewuwo. Niye omuntu gw'ensaasa ye muwala omuto akola kyatamanyi. Naye ku myaka gyammwe ng'omuntu otegedde musomye n'okusoma. Lwaki ozaala omwana gwe batakutumye? Mwetumiikiriza. Muntu yasigiridde kirala okola kirala. Kwekwe kyabamu batukyawana n'akukyawa n'akunyigira n'akublockinga amasimu go natadda muggakwata kumbe yagambe twateesa kirala okola kirala ontadde mu bintu bye mbadde sikugambye. Okay nze ensobi ze tukola leka kukola kye batakutumye lwaki okola bye batagambye ate oluvannyuma olumala okubikola okaayane tampa buyambi takuwa buyambi yaggamba. Abasajja sibangu abasajja mbwatyo kamadde manyi abafumbo abo nabo balina sente bannaye tandabirira kyokka omusajja alina sente. Mwana wattu yayogera naga nti abasajja mbwa waliwo yamubuuza kinene kimuddamu kimugamba etaatawo ti nammwe muli bimere bya mbwa anti ate kyo nga kinene anti zino mbwa nkitegedde tegeeza kati bali ate embwa eri ebimere by'embwa kati nga ffe ebimere by'embwa kyali ku TikTok kuno naye naseekale nga nagamba yes kibasajja mbwa nti nammwe mwe bimere by'embwa ngamba ono abasobola oyo yamusirisa era bw'ogamba omusajja nti mbwa omanya gwoli ki bimere bya mbwa kati awo n'olowoozaamu kati tegeeza ne gw'omuzaddemu omwana kati abeera ki yakimugamba kakati omwana okujja oli abaana abato abakavubuka be bakola kye batayagala kati ofeere ffe basajja gino emyaka gye ndimu sisobola kuzaala mwana gweseetegekedde gwesaagala muzaala mugenderedde oli mutuufu muzaala mugenderedde nga oyo omwana njaga kuzaala y'akaana k'ekikadde era nenkazaala omanyi buno emyaka gino gyagalayoku obwana bubiri ekyo obuto ogenda kutawaanya kati haji wano myaka gyoli tunaba kuweza 5 kati myaka gyoli kolina okusigala nga 5 ngenda gaweza mbulako gumu kakati olina kubeera awo nga kubanyi bana bastress nga bagenda bano bandekewo nkitegeera bagenda kukulekawo ewaka buno obulaba nabo bugenda okutuuka mu siniya ng'okutuse nga buli kaseera buli ajja omugandi mu lugendo olowooza sigenda kusitula safaari yatuuka dda nange bwe nali nkirowooza si kirungi kufukumula baana naye ozaalayo ak'obukadde akagenda okukuumira ewaka akakusanyusa bwana obuto busanyusa Doreen nange nali ngamba nti saagala kuweza myaka 65 nga mpeerera naye nagambye waakiri akamu niyo bwana obuto gwe busanyusa kakomawo kakugamba mazima byekoogera byebbyo tekalina kye kakulimba kituufu nange mbulaba bali baba bakufuna dovenza bali ku mirimu gyabwe kutegeera yenno ng'omuntu yazimba enju yakalina ng'okaddiye so okumala omwezi atoyambukanga ku mwali ogwa waggulu ate nga wewali ekisenge ekyo nga wavaayo dda n'ofuna akaliri akatini okateeka eno wansi ng'amadala kye gakkola okumenya ng'ogamba awa mwambuke kansigale ng'ezo tokyamanyi biriyo lwakuba abaana babazaala oluvannyuma batera okukola ekyejo kingi ate namwe munemba mubaagala nnyo anti oba okaddiye obanga jjajja oba okaddiye oba oyagala nnyo abaana ke kakuweereza tebaliyo kituufu kyeva bano abasajja abamu waliwo abasajja abagamba nejjusa waki nazimba ennyumba eno ennene bannange mpulira ennyumba entuuliridde waliwo ebisenge byesikayingiramu yadde ababbi babba ennyumba ye nnene nnyo naye abeeramu na mukazi ate mukazi we naye akeera kukola ki kugenda abeera mu nju yali ya taata we mukazi agenda keera kukola noono akeera kukola naye yagamba nti
saidi eri ababbi bayinga ne babba nendoza ebintu babisombera week kubanga byaliyo bingi nnyo wiki namba bayagamba yo tulwawo okutuukayo bannaye mukama tulwawo kugendayo bannange tukululu kubimaliza tubizedde kikanga 15 gera nakabiteekayo kasobire tukaye kale ojja kuba olaba ninde no bantu bangambe ina ne interview Devi yangambe ina interview ene tujja kwa tute sawa ki tuina dakika meka tubuze like tubuze 10 si sawa sawa kakati bajita ani hour 1 hour ani hour yecho kije etegezeemu an hour ne 1 hour kitegeeza kyekimu byebimu yes oluzungu ndumanyi nalaba wana bali bakutawanya abakujerega nengamba Olungereza ndumanyi kajja kwa bulungi balubeereko nze sibaganye naye Olungereza nga wayavuwadde nalo lwabantu boogera Olungereza mu bubala bwa walaji muganda wange olimba ngayambadde obusuuti oluzungu lulungi ng'olina kasente mwekali balwogera mu kyalo eyo nga naye wano mu Kampala naye by the way abantu b'oluzungu ozunga n'oluzungu lwo nga teri agala mmanya Haji olina ganze sente nzina naye nzibala mu lwa waffe wano olina ombuuza mu luzungu nagamba nze manyi Luganda olaba tebera kumpewo Haji n'oyogera ekintu ku luzungu olina akuba essimu nayogera mu Luganda n'ogamba naye naawe kyokka nga ne ledi akubye ku ya luzungu webale kati nabo bwewuunyiza kati obeera otya ng'oweza ledi y'oluzungu lw'otamanyi yes nange ne ngamba naye bano abantu nena mu bandi eyo ngenda mu bandi bineza copyright nolaba omuntu ng'anyeenya omutwe bano abaana bayimba copyright z'oluzungu nena omuntu yaba oti nga talina kigambo naye kikyategedde naye ng'ayagala alage bali nti mbitegeera bw'alumanyi n'engero zonna alinga ng'awulira ezamugenzi kafeero bwonna ebisoko bimuli wano naye ng'alimba naye bayirawo bavuuyinza okulumira mu luzungu oli mutuufu bino ebasibikola bye byabataasoma noga abataasoma gweddaawo tunoonya ssente ogambe byabataasoma nosirika omuleka nga anoonya egy'abaasoma kati munaye waliwo tuli kumpi kale ng'ole yagambye yafuna omukazi ne babeera bonna myaka yatugambye 5 ne bazaalayo kaana kato kaana kalina mwaka gumu kati yagamba nga tebaba bagenda mu bufumbo basooka kwekebeza ne beekebeza bonna balamu kati juzi ne bagenda mu antenatal emirundi oba 3 naye omulundi ogwokubiri oba ogwokusatu ne bamugamba ate omukazi mulwadde akamba kijja batya nasirika kazi n'amala n'azaala bezamugamba tomustressing ne bagenda mu counseling biki kati nakola research agenda okubuuliriza ewaabwe nga omukazi ono yennyini yalekayo omuwala yalekayo maama we ayinayo omwana ate mulwadde muganda w'omukazi no omwana w'omukazi yajja azaddeyo omwana teeza yayagala omukazi omulwadde gwe yawasa takimanyi kyokka ne mama we ng'akimanyi yaba Nazaala right kubanga kati Nazaala azaala omulenzi azaala omuwala kati wayagala ono awaabire muwala kati omusajja yabadde atubuuza kale yagambye bwe yabitegedde bina kati ekyamwewunyisizza kagume naye ekyamwewunyisizza omukazi mbu yakyuse omukazi ayomba oba yategeera nti ono abitegedde simanyi ayomba amuvuma talina kyakola omusajja ye akyali mulamu omusajja era akyali mulamu yageze nayekebeze mundemeka akyali mulamu kubanga baba wa counseling awo naye baŋŋamba nti abasawo balina bye bakikola mbu ne basigala nga ono talwazizza bakola counseling naye era kyabalulumira mwoyo abakola ki balulumira mwoyo I know wenze mbantya kale siganye naye mbantya naye kati omusajja yawunyiza omukazi ayomba takyamwa kitiibwa akola biki mbwasanga egunde wantu waddugala biki nakati yabadde abuuza naga nkubuulire yamugambako tayagala mmanya yamugambako nti oli mulwadde yamubuuza nagamba lwaki namubuuza nonagane muddamu kati yagambye mbwe jogo lisuse kati yabadde abuuza bannaye muŋŋambe ekyokukola mbadde mbuuza nkimanyi omwana kati omwana mwaka gumu already yanimba nali ngumye mugobe bamaze naye myaka 5 ng'omukazi yava ewaabwe nga yamulwadde yes
nga yabimukweka nagamba first of all maama we naye nageze okulaba nenda ngamba ine ngamba Nazaala nakweka ekintu bwe kiti maybe ye mukama yamuyamba ng'osanga yo igolize tarwala wala abantu batunga nabo balina cells zaabwe tebalwala kati ng'abuuza omukazi mugobe kubanga kati alaba yagambye mu kyenoonya kintu kimu kyotaka tugamba mirembe kale Haji siganye mwogeranye emirembe siganye kitegere kintu ky'emirembe nange emirembe njagala ku myaka gyange gye ndiko naye abasinga Haji abasajja kale ye bamitegera agamba yagala mirembe naye abasajja basinga temumanyi mirembe kye kitegeeza kati emirembe awani agimazeeyo omukazi yamazeeyo emirembe awo kati awo kiki tutamanyi mirembe nawala abasajja bamu nga be baleeta abakazi batakeeyose ewaka yes abakazi abo balaba beekumamu omuliro ogutaaka bagamba yeekumyemu ogutaaka nga tegugenda zikira ne gusigalawo nga gwaka nga gwa kikoomi beekumamu omuliro somaye abakazi bo bakizuula nti omusajja omukuumira mu ntiisa newa tolina kyokoza kkangamu oli ate kyobadde sikimanyi kyeva bagamba mbuno waliwo kyewayogerako nga twakatandika okukola shedda noŋŋamba nti abasajja olaba abasajja nobanga olaba mu office mumutya ye boss biki naye batya nnyo bakazi baabwe so omukazi ateekawo entiisa nga twakatandika kati omukazi ye akukuumira mu ntiisa buli lunaku newa tolina kyokoze ateekawo wakiyeenyiizaamu sobanga naga nga omusajja ono nga emirembe alunze mingi nanyigamu olunaku nga takubuuza n'otya tewayitawo enkeera n'omugamba naye mulengedde omukulu kati nebyo sitegedde ono ye Metuloni avaako emaze naye lwaki naye ayimiridde oli feesi ye omwami oli omuwala feesi ye nnungi okusinga eyo nenkula oliikiriye naye lwaki batukola ebyo Haji nange simanyi nosineebuuza lwaki tetukola nnyo ekintu ekyo kati bw'amala n'akwanuula ekimanyi bamala ndi batukwana bano okimanyi onamala nankwana anti basobola bazze kukuula bayina wali mutu ekyo kitu bakulye chipusi eziwera nga emimwa giri ebi omutajja kutwaza bulungi kati we twakwanira ng'eddambo ekimuleetese ono nekye ndimugambye okitye yasobola okugamba maama ntaddeko ono tujja babiri asobole okunzezaayo amangu kombe biva wali mu kazigo kaabe bisulamu bina ate mwatugwamu tubeera mu apartment eyo ne tubatiisatiisa maama agambye tulimu bana muli temulina kitana mufaliso wansi ate mufaliso mumba ekiikako mwekiike basobole okujjaako amagulu gasula ku tiles naye Haji nete kimugaana kuba na iPhone nno 17 ne mwewuja gyeva wamma kyetwakola kubanga nange ndabye omusajja yenayina ebbuto lyonna kati nabadde ndaba naye bantu bokuba ku TikTok omusajja abadde ali awantu samwendoza abadde ku beach olina akwata essimu n'azoominga ng'omusajja alina gwali naye ne balaga nga beenywegera kati mu comment section bagamba oyo taata gundi nagambye bakumanyi social media ekuwabye kati oba ogenda mukazi wo n'abiraba fena tuli ku social media oba ogenda kwewoza anyway basajja temwewozaako oluusi ani atewozaako waliwo abasajja Haji nga tebeewozaako ebyo emboozi gye banyumya naawe bantu mboozi babinyumiza mu sawuna bategendagana mu sawuna bagamba ng'omukazi ambuuza atya bikingana abuuza mwitako bisinga nebaka ngamba abasajja bakubira amasimu awo nga bali mu sawuna ne bakuba esimu amu jimu najja nakibaka mpaka ku simu yange ndabeko naako missed call y'omukazi omusajja n'addamu n'akuba tuutu ng'oyita kuwata n'addamu ogw'okuyituutu ndeka nawe oli mubakazi wo najjako tuutu lugenanga mpaka go yenna mirembe giweddewo amaze okutya zeeyoka kiri kyobadde otunyonyola wali tuteekawo entiisa akangamu n'ogamba omuntu namukola baasalawo nti omuntu olina mukuumira mu ntiisa tomulekera gaapu kusanyuka n'oyitawo nekola nogayi oba n'ennyimba y'akayimba nogamba oba namukoze eki naye ate jo nakomawo kati bo bibaagala ebyo naawe gennyini
Ola namwe baba kyali mu mukwano mulira boyfriend girlfriend. So mumanyi okuteekawo kentisi. No soko otekako olusirikawo otaliyo. Olutaliyo. Nogamba kanda bwabanjagala nabo bananoonya. N'amalanga alina zaakuyisaawo. Kutegedde. N'akuyitayo ensimbi awo zaayise. So kitegeeza ono omusajja abyesonyiwe amuveeko. Kubanga already manye bambi ekyankwasiza ekisa bwe yabadde aweza message ne Nazara n'akitegeera n'asirika. Kati maama wo oli wali oyagala agambe ki? Totwala mwana wange, tobuulya mwana wange mulwadde. Okay, agambe mwana we nti jona gy'ogenda bagamba amazima. Ayi. Kikutaasa n'ogamanyi ndi mulwadde nera n'omwana. Kati noonya muntu kale mulwadde. Waliwo abantu nga kati yayagala mulamu bw'anaafa n'asiga omwana aleke kusigala mulekwe momboze. Asigaye nga taata oba maama we nga ye mulamu. Ye mulamu. Eba nange enseeno. Bane bali baleeta emmere ya Haji bananga kasembayo buli aleeta buteke na muga. Haji balabye nomuka. Emboozi yabadde ku gundi. Yabadde etambula ku social media. Bambi omukazi nentegera ambasajja naye Haji nategedde nange nakkiriza. Nti ki? Abasajja muyita mu bwingi n'embusirika. Nawulidde omusajja nga yabadde alina akaloboozi ke bambi ng'ali hambo ng'anyumya nankwasa ekisa ne ngamba bambi. Omusajja yazimbye ennyumba, bwe yazimba ennyumba bakoze n'embaga nateeka wali namukola ne kasaaluuni. Mukazi atuuse atandise okwenda. Atandise omujooga. Wuuyo amuvumye leera kati yakomyewo. Obada yakomawo ne bani nga taliiwo ate n'amugoba mu nju ye. Kyakabagana oba byalina ku poliisi oba biki. Omusajja yagobye omukazi. Omusajja n'amugamba omanyi kati we bituuse. Ono gwe nawe ng'agamba nti ono ayakungoba mu nju bawange gye yandekera ng'afudde. Yo yaja ati. Waliwo omulala nno kati waliwo omulala kati bino byadde nakubukedde. Omusajja ali awo bambi alina n'akaloboozi akatono ye n'akwasa n'ekisa. Ani yagoba munne mu nju? Omukazi bwe yagenda. Omukazi yagoba omusajja. Yes, omukazi bwe yagenda n'ategera nti nono kati ageze safari n'alekawo omukozi n'abaana kubanga omusajja yagamba natuuka ekisira nkomawo abaana tebanaabye. Abaana bonna bali awo nze afumba kyokka nva mu kukola nkooye omukubira essimu olina okubeera walisaazo ng'oliwako kubanga saaluuni nga mugamba nzenna gye mbadde ndudde. Kati munange luba oba yali agenze safari ndoto n'abaza nti ono taliiwo najja n'ayingira mu byampaka n'omukozi n'amugoba kati ali muli n'abaana kati amulinamu abaana babiri naye ng'ayagala poliisi emuyambe biki omukazi ave mu nnyumba era kimanyi bajja mugoba muli ne ngamba abakazi asajja bayita mu bintu omulabeyo ng'atambula kyokka yalabiridde ennyumba agizimbye n'agamba n'ogamba kale obufumbo n'ekibutta abakazi bo balabanga abasajja bizinensi kati naye bwe bagamba enaku zino mbote tukyalina yaba akulabanga bizinensi ayaga kutwala kufuna byakufunako era omusajja gwe nalabye agamba n'agamba bakazi mmwe bw'olaba omusajja gomanya abasajja abazimba nga balemedde mu apartment. Yagambye muno kati saazi oli mu kupangisa negomba abasajja bangi bali mu apartment naye ate nabo balina apartment. Ali mu apartment aye naye alina apartment. Ate amajja bakuzitwalako genda zitwala kati kamulemere mu zino ze mupangisa bwe weekyanga mwenna muvambo buli omu adda waabwe. Nakozonga balina obukodyo. Abantu basoba mu apartment ate balina apartment nabo ze bapangisa abalala. Mwe mwabireeta. Bakyusiza oguli kyabagambye ennaku zino omukwano gulungi ogutaliiyo era waliwo omusajja yagambye dore n'omusajja namala gamno akwagala oba namala ajja mangu nagamba njagala kubasa njagala fumbo oyo alina kyabaza era dduka konze nagamba mwakyusiza omuzannyo wamafumbirwa. Yanga bino wangamba mangu mbamanya annimba abaza. Abasajja sajja kyokolo. Mbu gy'otakula mpozi gy'okola ki? Otakula butakuzi tomanya muli haliya. Buli wamugezaako. Naye kale bw'ongamba ogezaako Haji kiba kitegeeza. Ya kati kyemba njagala ontegeeze wano nga tumaliza bw'ongamba nti ngezeeko. Kitegeeza nti ngezeeko obugeza nga wemba kuula sina gaba byange. Ofuna omutuufu. Ekitegeera nga sigabye byange. Kyenjagala tumanye kyenjagala otereeze wano. Ate oyo omusajja oba omutegedde. Ate kati mutegeera nga bye byange. Buli muntu yenna nga tannafuna bibi aba akyayina empisa. Ye waliwo akola empisa embi nga tannafuna kyayagala. Ye wano mutambula bulungi. Naye kwogeza n'omuwa ebibi obanga gw'ogobye.
yali akwatawo essimu alo sewe gyebale enninda amukyali mu lukiiko n'olundi olukiiko obudde ne bukya nga teruwedde era takkubidde enkya nodda mu ttuntu anti eggo nnakubiddeko nvuga naye maaso waliwo obusirikale naye bukama bannange n'olinda abayite kakkubire mpaka enkya nga tannayita ku basirikale bayita boli butuufu n'okuba essimu natagikwata n'owandiika message nnyingi nga ziva eno n'eno n'addamu akantu aka mu bigambo bye 108 oba kakke bwe kati nogamba n'engoma y'ebintu byomaze obudde nga mpandika nga mpulira nkijja wano nga mpulira obusungu nogamba omusajja namukola ki bakwamba mpulira nga mba ngizegize nnyo naye newe nkitegedde so bannange Haji tumuwagire eno wiiki ku Rocktown konsati Sebavuga wabulira wa Haji wali ogamba of course esi password Haji gundi egira simu face yose ekyo ekyagintesaamu ekyagintesaamu eyo bwe mba nvuga password tebonyabonya oleme kunyiga tokoze bukozi bwete nzokanga bina byekula olengamba abafe endabye ekulabye kituufu iPhone yeah so Sebavuga concert Rocktown luno Haji abadde akola bobo omugobera ku TikTok abadde akola nnyo ate yangu egenda ku papazi wa papazi ku Semakula okugula tiketi tonnenya weziri kwekyandie mwe wamame ya Aruna Mbiru Haji weziri ku reception ya front page weziri oba ku Momope Sinyiga Star 165 abiri Kadaala ogobeyengo addageyo paka ku Sebavuga concert tebo ziba kyagula baagala tebo weziri okay okuba ku 07721875 mpozi tugula osameka emu tutandika sayo ku sawa 10 emiryango gigaba migule sawa emu omuyimbi asoka ku sawa majja kubali ku stage ey'olweggulu so mwangu tetwagala kubeezaawo bantu ati balina kye balaba ya oli mutuufu batukale babowa yeye tulina okuwagira nange nogulayo bannange ko kyekituufu nogulayo amina yes olwakwa ekinnumye nnyo tukola olunaku enewe mbeera nkola osanga lumu olikolayo eya weekend bakola ndibeera ku liivu kola ku Rocktown ekiro nze bannange onyuka saameka mukageza ekiro era ndowooza kye baana abasajja bagamba okutwala omukazi akola ekiro mpaka mukaaga babeeramu ne bagamba agumiikiriza nage bwe ndowooza bagumiikiriza naye Haji watugamba omwaka guno ogenda kuzaalayo omwana naye ndaba omwezi tugenze mu mwezi gwa muka tuli mu mwezi gwa mukaaga anti kati okay Haji bwe nagamba nti genda zaala oba nagamba tusuubire ogujja kati kiri bwe kiti okay waŋŋamba olufunira mu guno okay Haji njagala nzijukire twateesa yes njukira naye okay waŋŋamba nti ebya love oluusi olina obiteeka ku naye ozaalayo omwana wo nongamba nzaaleyo omwana tokyali kawala kato atakola buno buga nti bandekedde omwana ndabye ennaku n'omulimu gw'okola tegugaana wa lubuto okukola sobola okulabira omwana wange kati ekiriwo kiri bwe kiti nkyanoonya omusajja gweokolaki si kuzaala mukalaba okuzaala mbayinza okubeera mu bangi kale ngalinga mukwano gwange nga si mumpi kale era newakwate kale balobye nnyo okulaba alabamuko omwana wange aleme kubeera nga ayinza okugenda n'afaanana omusajja nga omusajja saamusiima bulungi ate omwana munyiigire so njagala mbeere nga mutulane nga bambi kale wadde yamufaanana wadde tetuli ffenna si mwana waali so nkyamunoonya tujja kufunira ababusi baagala Haji nkumanya ogenda kundetera abantu abatagaba ssente ab'embuto ate esente zezifunyisa olubuto sizezifunyisa naye mba njagala omanyi Haji nze kati nze appetite yange erina okusooka ncamulamu tokyazadde yange nazaala kyekituufu bana Haji tweyanzizza sabe buli kimu kigende bulungi era nkimanyi kijja kugenda bulungi bwera nnyo banange abaagala Haji n'abamuwagira era still musobola okugula
tickets muwulidde noeba nga gundi yawedde osobola muwagira osobola oweereza ssente amin ya kale bye. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple.